bavaawo bakoba ati kale n'olwekyo mulekere okola bwe batusitopinga okuva omwezi ogwokusatu ng'enaku edda omwezi 15 omwaka guno awo wona twebuubye n'abasaada bano ono assistant HR gwe beta Sham yatukoba nibe muleeta president ezira kyasobola akola gano ku Bidco nibe HR yakoba nibe mujjawa office da jinja dona liri munsawo da Bidco nibe mujjawa nibe mutuuka ezira kye musobola akola Bidco n'olwekyo mutambule mujje muleba yemu aja babawe emirimu leba officer tatuyambye ensonga daife tugireyo emirundi egibera okuva ogwokusatu kansalo w'abakozi mwami Bagole yena buli saawa atukoba ati njakola ku nsonga daimu ebiseera ebisinga tagema amasimu yankolera mu department ya feeling ekulemberwa manager Eric Amiani bwacha kuncho naida bamene enumba yange abareire bwe bamene enumba okwirayo yankoba designize munako ibiri nga amaze enkola tikosa olwajewa HR Shamu yankoba beti kisoboka yankoba beirayo olwairayo tiba yakoba nti bajja kunkubira isimu tibasola kunkubira isimu paka saawa eno olwatyama mu nsonga twajewa RCC bakoba beti kisoboka abakulembezi bemenga banafu ni manager nga aliwo HR mwene okuva n'olwo batusiibula niba nange so kye tuli kusaba mu byonna tuli kusaba niba nange awalala be bayemereza basobola otusasula tuveewo. Amanyanze byarahanga Rogers ndi mukozi wa Bidco mazene myaka 7 okuva tukola omu mu Bidco tutambula bwire tukola bwire paka kati myaka 7 tugenze okubulira nga batugoba ne twebuza batugobala ki nga tewali nsonga yona so tusaba abakulembeze tusaba president w'eggwanga tusaba muyingire mu nsonga zaffe nze nva wala sirina wadde na transport enzize embalala esaawa zino so ndi kwenda obuyambi tuli kwenda abasajja bano batusobola otusasula sente zaffe kubanga batugamba nti ne bwe tunagenda wate bagenda tuyamba naye tusaba mutuyambe abakulembeze ba Uganda tusaba mutuyambe ba minister ba MPs tusaba mutuyambe mu amanya gange zoba bweni Benjamin ngani mukozi wa Bidco ngoze mu banga dene ya myaka 5 so kati ku nsonga yaffe kitongole kya Bidco kino abana banga tusobola kusasula industrial court etuyambe ku nsonga zaffe ne Mwami Museveni najo tukusaba nsonga yaffe ogiyingiremu kuba tutambudde nnyo mujinya tuzuuze buli wamu lwambu office naye tulemereddwa tusaba Mwami Bernard ne assistant we balemereddwa ensonga zaffe mwege musonga zaffe mujje mutuyambeko ekyo tugiguse kuza ne Bidco emyaka minene ayi Bidco nije numinkiriza nije mununguluzamu lwa misolo gye batusala na nsosolizimu sano Bidco nga toli musamya toli munakanya toli mudama tukola nayo sano naje numinkiriza mu lwa misolo gye batusala emisolo mingi ino twabanga saadino emyezi gye batubinze nti tulikola gye tujema obutyame babanga sano tuli kubana abana family de federi bana abana tusomesa tupangisa tukola ki ayi sano batubinga tetulikola batuwandika buwandisi ewiki bayizo kuwandika enaku 2 enaku 3 tuli kazo waka ne tubeera nga tubeera waka landlord atubanja emmere tewali buli kimu twesasulira ennyumba twejanjaba tewali wadde kintu kyonna kutusasulira wadde olunaku mbadde musasula sente meka mwaga compensation sente meka mwebagwa ku mirimu olunaku tubadde tufuna emitwalo 2.75 so kati conversation yaffe je twetaaga okutusasula twetaaga miliyoni nga 3 kubanga buli omu alina lina emyaka gye nze nina 7 waliwo abalina 14 so esente ezo ziba zisingako olw'ensonga ebintu bingi ebyononekedde ewaka biri kimu tewali abo bagamba ki naye bona olutuukayo omuntu agamba kampuni erina obasasula naye kati akolako emirundi 2 oluddayo mutandika okuddayo ng'atandika abuusabuusa takwata amasimu gammwe bagamba tujagezaako bakonekitinga ne bakama ne bagamba RCC bajje wano saa 9 zennyini ku gate twatuka ku gate saa zaali 8 ne tuvaawo 10 kitundu nga baganya okuggulawo abasikale ne batugamba mwe babagoba temuli supposed na kuyingira waneno
wetuva awo bagamba mbu ate twagala kwekalakasa kuba tuli bangi bennyini be batugoba abantu 26. Obuzibu bwa kampuni eno mulimu HR Bernard ne mubeeramu assistant we Sham.